oba ndubawe oba sirubawa kuba luno luliko kibooko. Naye engeri gye neetuma omulimu ne muntuma erinnya lya kali lugambo ne muteekako akagambo Pro Max bampita simple ngenda dubawa oba bankuba bankube ngenda kulubawa. Bangi mubadde mumpereza message ne mungamba simple kituufu omukazi afudde oba bituulya byanjwanjwa waneeno kati wogenda ofunira kiriya intel okategedde. Ntandise ntya nsooka otegeeza gwe wenawena munnankyukakyuka anyumirwa video zange alaba video zange abadde ampagira for the very many years ng'olaba video zaffe ndi wano okutegeeza nti nakoze bizinensi yange nga nze ntunda amataala ozimba mayumba g'abapangisa ozimba makaago ozimba rentals ozimba hotel ozimba somero buli kintu kyonna nga kyekusiza ku mataala. Taata maama nsaba mujje mumpagire Zaid Lighting Store ayagala amataala tukubire oba oliwa tusobola okugakutuusaako singa tuba nga tukkaanyiza ku kyoyagala. Please, I'll feel so happy if you guys support me. Mbasaba busabi kati nsazeewo mpiseewo akalango kaneeno nga sinnakubwa miggo because olugambo lwengendo bbawa ngenda kubwamu nyinza okukubwamu ku kibooko. So kabankube ekibooko nga ndi eyo gyendi naye ngeno bannaye mumpagira kati tambuza video ndukuwa olugambo kali lugambo Pro Max bampita simple. Ennaku z'omwezi sisobola zeerabira ennaku z'omwezi nga 26. By the way mbadde neewaza story eno nga ngambe sijja gikola simple sijja gikola saagala kwogera kale bule bankube kibooko naye alumaze okugattagatta dots n'emitwe engeri gye bifoldinga gye bitambulamu ne ngamba abantu kanzije ndubawe. Ennaku z'omwezi nga 26 omwami emanyikibwa nga Kakwenza Lukira Basaija tali mu Uganda ayina gyali eyo yadduka mu Uganda yakola post n'agamba nti Despot Museveni was driven to Mbuya Military Hospital at 3 a.m. to bid farewell to his wife who has been admitted there and on oxygen for several days. It was deemed impossible to fly her out as she could have died while airborne. Family crying already. Kakwenza agamba nti Museveni kwolwo olunaku bamuvuga ne bamutwala Embuya Military Hospital ku ssaawa 9 okubanga asiibula mbu ku mukyala we. Eno posti ya Kakwenza wuliriza abadde atwaliddwa nga bamukumiddeeyo okumala ebbanga era ng'ali ku oxygen. Bagamba nti baagaana ekyokumuflyinga out nga bagamba nti ayinza okufiira ku nnyonyi. Wetwogerera essaawa zino mbu family ekaaba eri maziga already. Olwataddeyo posti eyo bannayuganda baagala ebyonoonese. Omwana n'agenda ku mukutu gwa TikTok n'atemaatema ka video kaneno n'abaako omuntu omugwawa ekyobwa hero. Kati ka video njalo sooka kalabeko tukomewo nkubuulira ebiddako. I chose to begin with you. A man of fun. Yes, my father and mother died when I was a little boy. Now, the last person who has been with me, my judge, died. Bombastic side eye. Naye bannayuganda muli babi nnyo. Kakwenza olwakoze post eyo nga tetumanyi nti oba ntuufu oba si ntuufu abaana batandikiddewo okukola speculations. I'm not here to confirm that Janet is dead, no. Neither is she in hospital, no. But of course ndiwo kuwa lugambo ate from credible source. From credible source. Lwaki ngambye credible source?
Now, abamu batandise ogattagatta dots. Nga bwe bagattagatta dots balaba waliwo ekitagatta. Omukyala gwolaba ku screen yawo, amannya ge ye Patience Lwaboogo. Muwala w'oyo Kakwenza gwe yayogeddeko mu posti nti ali mu ddwale, muwala wa Janet Museveni Kataaha ne Yoweri Kaguta Museveni. Olunaku olwaleero 28th abadde ayina omukolo gwategese gwe bayita Thanksgiving nga gugenda beera on a wide scale nga munene gugenda beera attended by very many people. Now gwe ssebo banya bandaba, omukyalo oyo yavuddeyo ne organizing committee eri mu kuteekateeka Thanksgiving eno ne bategeeza eggwanga nti omukolo gwongezeddwayo. Mu post eno nabagambe bino ebigambo nze soogera akalebule. Omukutu gwa New Vision gwawandise ne gugamba nti plans for Thanksgiving gathering slated for 28th March has been postponed due to unavoidable circumstances. Awo. Kasa katekeko. Plans for Thanksgiving gathering slated for March 28th have been postponed due to unavoidable circumstances. Ebadde ino okubeerayo olunaku olwaleero. Now, this post yateekebwayo ennaku z'omwezi nga 25 omwezi ogwa March. Post ya Kakwenza yagikola nga 26 enkeera. Kati simanyi oba Kakwenza yalawula post eno n'agamba kanjiyewo ekiboozi kyange. But of course concerned Ugandans abagala first lady waabwe bali so much concerned bayinza okugamba why Kakwenza ayinza okuba alimba abantu waliwo kati bannankyukakyuka. Now eno story erimu abantu ba mirundi ebiri. Njagala wano paying attention. Eno story erimu abantu ba mirundi ebiri. Waliwo bannankyukakyuka abagala government enekyuke. Kati waliwo n'abawagizi ba government. Bannankyukakyuka bo singa bagenda ku machane eggulire lya Kakwenza ne libanga ttuufu, bo bagenda bba basanyufu. Abatali bannankyukakyuka bo tebagenda kubeera basanyufu. Okategedde? Kati naawo bo bannankyukakyuka batandise dde okuba gudiigudde. Wogenda ku mikutu egy'enjawulo. Omukutu gwa X gwo bw'ogendako kankulage wano eno. Kakwenza olwakoze post eyo ku mukutu gwa X, njagala olabe comments. This is the post, yes. Now, olwakoze post eyo eyasoose okukomentinga baadde bamuyita lawyer. Yataddeyo akafaananyi ako. Akafaananyi ako gwe ssebo oba nnya bandaba. Madde salaye caption omwana gye yataddeko. Naye bannange nawo nagambe nti eno story erimu abantu babiri lukuba nankyukakyuka eriko n'aba NRM. Aba NRM tebasobola kusanyuka nga bawulira amawulire gano. Neyo gabanga mafu. Kati abo abatabanyi kiri munda nga bawagizi ba NRM bagamba bannaye tusaba. We are demanding at least first lady aveeyo awubireko ku bantu aswaze aboogera ebigambo. Era eggulire Kakwenza yali kuba 26 era 28. Now ekisinze making matters worse is one of the daughters, Patience Lwaboogo, okuvaayo na postponinga omukolo gwe yabadde ategese ogw'okusabira okwebaza omutonzi. N'agamba ensonga due to unavoidable circumstances. Avoidable circumstances kigambo kikulu nnyo. Kati omuntu yenna abadde awulira biri nti mukyala Janet mulwadde n'alaba such a post nga
statement evudde muwala woli atandika okugamba kyandibanga kituufu. Tugenze maaso. Agament organizers have announced the event spearheaded by Pastor Patience Rwabogo, the lead pastor of Covenant of Nations Church, was expected to bring together Christians from across Uganda to Kololo Independence Ground for Thanksgiving following a peaceful general election. Babadde bagenda kusaba n'okwebaza gye yayise peaceful general elections. Bassebo ne bannyabo. Omukolo tegusobodde kubaayo due to unavoidable circumstances nga Patience Rwabogo bwayogedde. Now, wogenda into details. Omukutu guno ogwa New Vision gwageze ne gunonya Patience Rwabogo. Now, bagamba nti according to Patience, the March 28th gathering was intended to return to the same venue, this time to offer gratitude for what participants believe was an answered prayer. We felt it was we felt it was fitting for the body of Christ to come back and give thanks to God for bringing the nation through the election season peacefully, she said in her earlier message. Alan Kajina, also a coordinator of the event, emphasized that the development should not be viewed as a cancellation, but rather a temporary adjustment, assuring believers that a new date will be communicated. Omukolo bagamba bo tebagusazeezaamu nti tegenda bbeerayo, bagwongeddeyo era bagenda kubanga babategeeza date empya ey'olunaku olwo bannayuganda lwe mugenda okubanga mwebaza Katonda olw'okubayisa mu kalulu ke mwakavaamu. Kwe ssebo bannya bandaba Kakwenza Lukira Basayija kweno post gye yakoze, I strongly believe na buli kati ateekwa okubanga anoonyezebwa. Nkutegeeza gwe andaba omulungi angoberedde okumala ebbanga alaba video zange sharinga, ndi wano okutegeeza nti wobanga weetaaza amataala, ozimba nnyumba ya waka, ozimba rentals, ozimba hotel, ozimba somero, ozimba factory, tuyina amataala in all types. Bambi twettanire tukubire kasimu kaffe akali awo wansi, ate tubeere nga ennyumba yo, essomero lyo, hotel yo emasa eshanana to the fullest. Kijja kunsanyusa singa mumpagira. Sikolangako business nenjibagamba waneeno. Leero nzize ne ngamba bannaaye bakasitoma babuze kankuba akalango. Abantu mujje mumpagire. Nyongera okubebaza era nensaba mubeere bulungi wabula tambuza VDN.